po jako akawuwo. Mu kaseera ako ebitabo byaffe byali tebitambula bulungi. Lwaki? Abantu baali tebaaninga, tobasuubira kujja. Oluvannyuma lw'ekirwadde kya ssennyiga omukambwe ekimanyiddwa nga COVID-19 okulumba eggwanga lyattu, emirimu mingi gyazingama nga n'okutuusa kati waliwo egyo egitaddanga ngulu nga n'abamu ku baakosebwa be bavubuka abakola emirimu egy'enjawulo. Kwogerako ne Peter Kyambadde nga mukulembeze w'ekibiina ky'abavubuka kikatikamu Nyimbwa Youth Multipurpose Cooperative Society Limited agamba nti baali balunzi ba nkoko kyokka mu biseera ebyo zonna zabafaako ne badda ku ddero nga kati embeera mwe bali ebanyiga ebitagambika. Twali balunzi era twalinayo ku nkoko ekika kya broilers, naye akatale kagenda ne kagwa ak'enkoko. Bwe kagwa enkoko gye twali tulina mu stock oba ze twali tulunze mu kaseera ako zonna zaafa. Lwaki zaafa? Titwatuuka n'ekiseera nga tetukyasobola kuziyimirizaawo okuzirabirira, kusobola okubeera nga tusobola okupacesinga emmere gye zirya ne tubeera nayo ne tusobola okuziwangaaza. Mu mbeera eno omubaka w'abavubuka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olw'amasekkati ga Uganda Agnes Kirabo Natongo mwasinzidde n'atongoza kaweefube okudduukirira ebibiina by'abavubuka ebyetegese obulungi n'abo ssekinnoomu n'enkoko kibayambeko okweddabulula baddemu okutambuza obulamu nga bwe gwalina okusingawo. Mubaka Kirabo wano wasinzidde n'akatema abavubuka bano bayambyeko nti tebaba n'essuubi nti gavumenti ejja kugenda ng'ebagabira ensimbi enkalu ez'okulya wabula balina kulwana amasajja okwesitula nga bakozesa omukisa gw'abo abatonotono abavaayo okubakwasizaako. Ntera okugamba abavubuka nti temusuubira tuyimba gavumenti etuyambe mu kino na kino na kiri naye teri agenda kukuleetera mmere ku mmeeza bw'otayimukiramu n'obeera mukozi. Ate omuntu waaba asobodde obutakuleetera kyennyanja naye n'akuwa akatiba ogenda okikole ki okivube era omwebaza. Bw'ati agumiza abavubuka nti enkoko zirimu ensimbi nti singa baneefiiriza ne bateekamu akatono ke balina bakufunamu nnyo wamu n'okugenda mu maaso. Enkoko zirimu ssente, abazigula ku makubo muzimanyi, abagula amagi mukimanyi, naye teri kyofuna nga totaddeemu, ate teri agenda kuwa 100%. So olina okwefiiriza emyezi gino emitono oba gumu ebiri esatu oba olunze za kutunda n'otunda n'okola ki n'ofunamu. Kyokka bano nga tebannakwasibwa nkoko zino basoose kuweebwa musomo okoleddwa omukungu mu kulunda enkoko Richard Kirabira ng'onaaliko byabakalaatidde. Tukozesa mu bya Katonda n'ebyaffe bye tukoze ekitadde naye akawungeezi bw'oba osobola ensuwa ebbiri teekamu mmeka nti ebbaati yaffe eno kati bwe tuba tulina ebbaati ensuwa zirimu bbiri yeebaseeko bwebasako kweno emu n'eno wano wansi bukujja kubalingi nnyo asaba kuguma bagenda wakuguma ne bakola ki. Singa enkola ey'abakulembeze n'abantu ab'enjawulo abalina obusobozi okuvaayo ne bakwatirako abatalina busobozi ku kwekulaakulanya eneegenda mu maaso kyakuyambako eggwanga okugenda mu maaso. Nti enkoko mu kabanga akatono oba oli mugumiikiriza ennyo emyezi 2-3 oba osobola okuganyulwamu ate n'osinga omuntu akola mu ofiisi alinda ez'omwezi. Norini Namawanda yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Bw'oba olunzeza amagi era n'ogumizamu ng'olunda ojja kufunamu kyensinga okumanya nti ofunamu okusingira ddala kyotaddemu singa abantu abasinga bazivaako.